Kitalo nnyo, kitalo ddala. America evening akusanzeewo. Ku makya nabadde waka ne ndaba post waliwo mu gurupu ya WhatsApp emwendi nga bataddeyo ekifaananyi. Tekwabaddeko bingi, yataddeyo ekifaananyi kya Evelyn. Immediately ne ng'endabako ne pages endala nga bamubika. Ne ng'enda ku social medias nga kituufu. Nasoose kutya kyekyasose ensonga lwaki nanoonyereza ku pages ez'enjawulo waliwo blogs ezimu z'okakasa nti bw'onoogendayo ojja kufuna amawulire mu bujjuvu bwago. So nenzikiriza nti omwana afudde. Nengezaako okubira omutabani n'atankwata naye nategedde nti ndowooza embeera nga bw'ogimanyi ng'omuntu yakafa tegaba mawulire malungi ate nga buli omu nkakasa obedda era gwe yeebuuzaako ku ki ekigenda mu maaso. Nengenda ku radio ne TVs, of course immediately awo nga mawulire gasatuleete nze with no doubt nenkakasa nti mumanyi nazze manyi naffe atugenzeeko. Nze emabegako ng'ebintu bikyali birungi nga tutegeka bulungi shows. One of the people bemadde nsoosa ku posta nga mutegeezaako na butegeeza ti Eve tugenda Luweero, Eve tugenda Nakaseke, Eve tugenda Mityana ate ng'ajja. Eve wabadde asuubiza nti nja kubeerawo ng'ajja. Olumu ne ssente azisanga awo ku mulyango. Ekitali nno kyangu kuffe kuba ffe tosobola kutulanga nga totuwaddeyo wakiri ka commitment ne tukkiriza ne ba artist bannanga abasinga. Naye kitalo nnyo. Kino si kyo kiseera ekituufu mulekerawo okuyimba etteeka lya copyrights abula liteekebwe mu nkola. Senga tubadde ffe tubikola naye tukyalina kugenda mu maaso na kiyimba olw'ensonga nze Taata Sam oba Maama Sam oba Gadimba oba Ssevumbula obusobozi bwaffe butono ku kusalawo ddi we litandika okukola nti tulina disaba gavumenti etuviireyo kuba kikwasa ennaku olaba Eve n'olunaku lw'Olwomukaaga yaliko ku show emu kwe twali ng'ayimba asobole okufuna 10 ekimubeezaawo kubanga tukimanyi bulungi yeeyo kasosi gye tulina okuggyamu akasente. I'm one of the biggest YouTubers nze n'erinnya nalijja ku internet naye internet nayo kati tekyalina makulu nti olwaleero ebintu bingi biri complicated. Nsimanyi nakumanya oba omukulembeze w'eggwanga akimanyi nti ne Facebook yaggalwa nga ye yennyini yagiggala. Simanyi oba agikozesa nti ffe baatuggalira tetugikozesa kyokka nga kekamu ku katale kaffe mwe twateekanga ebintu byaffe abantu ne babiraba ne bongera okugoberera. Bino YouTube by'abantu abamu abagezigezi abalina nnyo amagezi ga kompyuta n'ebirala sijerega batagimanyi naye kubanga bya mirimu mingi login teekamu okikakasa oyagala laba wobeera essimu yo teri updated genda ku YouTube kati kitegeeza tusigazza we tujja akasente wantu wamu wokka ku shows eziri live. Oba oli mulwadde tebasobola kukulanga n'otagenda ku show ya muntu ne bakuba bintu olina sasula biliyoni ya sente oba n'okusoba miliyoni 8-7 bakubanyira obutebe bagamba obutebe wabumenye TV wazimenye bazimenye kubanga tewazze oba ofunye accident abantu bagenda ku stage nga omukono gitonya yesibyeko ekigoye kya t-shirt ye ayimbira abantu bagambe nti mutuufu kituufu nno omukono gumenyese naye azze okola ki okuyimba kuba gye source of money gye tusigaza yokka. Amen. Kubanga olw'ensonga nti tusigaza ffe abantu abasinga abe mu entertainment erinnya ddene nnyo okusinga ku nnyingiza yaffe ate ng'ennyingiza yaffe yasigadde wantu wamu wokka ku shows nno basobola n'okuboola nga bagamba bugambi gundi oyo alabika aseera oba gundi oyo alabika yeematira oba gundi oyo talabikalabika oba tumusangawa kati bwe bakuboola kitegeeza ne wojja akasente wazibu nnyo era twebaza Katonda nti Eva afudde wakiri ensi yonna emumanyi naye bantu balemererwa
kubanga sente tetulina tuzijja okujjako ku stage kyekiri kyensaba gavumenti ensonga yo corporate ekwatibwe senga olwaleero tuli mu kucelebratinga bulamu bwa Eve tukimanyi nti n'abasigaddewo n'omutabani oyo asigaddewo kuba abantu asinga gwe tusinga omumanya nti noono anaasigala ng'ajjayo wakiri royalties za Evelyn eziri ku YouTube ne ku social media handles endala ne tubiyimba buyimbi mwaka ku mwaka buli lunaku twogera corporate ne badda mu meetings yaga tujja kuddamu endala mu meetings tetumanyi mukama tusaasire busaasizi era zo kawoshi mukyazisonda nnyo bannanga abatulaba olw'ensonga abantu baavu ate embeera eyongedde nnyo okukyuka kuba ne shows tekyasobola tegekeka nga luli emisoso gy'oyitamu tegeka show otuula ewaka n'obireka kuba oteeka mu ssente za revenue zisasula tonnavana ku kifo ng'oteebereza buteebereza n'ofuna ng'abantu bameka nti bwe bati abwe balina kuba bwe bati okusinziira ku kifo ky'olimu sasula ezaabo tumanye nti buli muntu yenna ku mutwalo osasulako nusu 108 omuntu yenna anajja ku mutwalo naye nga oteebereza bateebereze senga enkuba etonnya zonna tobanja poliisi okuzika okuviira ddala ku mukulu wa poliisi Nagulu asembayo bamuyitaani Ochola okuviira ddala ewo Ochola n'ogenda simanya RCC simanya DPC simanya OC n'ogenda paka ku musirikale asembayo agenda ogenda ku kikaali akuume naye buli office gy'oyingira tosobola givaamu buvingo basiibulabusiibuze mujeebale okyeboyo of course oboyina obbokyayo okitegeera so embeera si nyangu nnyo kati neera baali basobola okutegeka bafuuka batono nga promoter yalina okutegeka ate nabo bakimanyi kuba olumu bafunamu losses kuba emisoso mingi olugira nga abireka nga mubeerayo serebu waffe nga gwe oyongera ofulumya kuba studio gy'okoleramu kati nze nkola ebintu nsasula cameraman nsasula abazanyi nsasula aba editors nsasula YouTube agenda obiteeka ku social media n'ebintu ebirala bingi kyokka nina n'obuvunanyizibwa obulala nga nze omuntu naye mbiteekayo buteesi mukama yamanyi